Medad Lubega Segona ate byongeredde ddala okuba obubi. Abalonzi be bennyini bwe bamulumbye ne bamusalako era ne bamugamba tukooye enkwezo tukooye buli kimu kyokola era ng'ono amaze ne yeetondera eggwanga n'agenda n'ateeka n'omukono ku gundi egenda mu maaso mu Parliament ey'okubanga abantu bonna abadde beebuzaabuza nga tebaagala kuteekako mikono bamaze ne bayimukiramu ne bagenda ne bateekako emikono era ne basayininga. Medad Segona akiguddeko baganda bange kyennyinza obbagamba nti olunaku olwaleero akiguddeko ate kibadde kikabuka. Abalonzi babadde bagenda mugajambula wabula ekimutaasizza nti agenze mangu n'akola ekituufu kyabadde bamusaba. Medad Segona Ssaabajanja manyi musajja ono musajja yeewuliramu musajja wa lugezigezi naye abadde Ssebo akakubirawo mukwano gwe Mathias Mpuuga ono nno ow'ebitaano gwe tukyaliko gwe twagala okujja mu paalamenti yaffe twagala okugyamu obwesigwa ave ku kifo ky'obwa komishona naye tuwulidde bagenda mu maaso n'okugulirira abantu bagenda mu maaso n'okugulirira abantu baleme okusayininga naye baganda bange mikwano gyange twongera obbajjukiza nti ye Mathias Mpuuga Nsamba ebibye bigenda maaso n'okuzibirira takyalina kyagamba abantu bamukyaye ensi emukooye ali mu kwebuzaabuza nakwebikkiriza naye munnange tewakyali kiddako kubanga ensi yabategeera nti Segona okoze ekigwe konstituensi yo gikoledde ki ogikoledde ki mpulira wano simanyi kabira simanyi gwina nuupu simanyi egundi nina we nakwata nera simanyi nali mayini obibuulira ndi gwogamba tuli mukulya nuupu mwagenda kwegabanya musindi Segona tukoledde ki oli simanyi gamba okisakiisa simanyi okoze otya simanyi na biki pulezidenti Kyagulanyi senga tiyatugamba nokiba kirobera mu kirondo kuwali badde toyina kalulu konna kuwalifunye nemukuli omulundu simanyi ebigundi bisatu okoze ki oba kino kyakula okoze ki gwe omuntu otambula nogati banekalaso omuntu gambire ku musajja banange Segona biki tokyali simanyi Segona kalya maggwa simanyi kalya maggwa kalya musimbi omusimbi mugwegabanyiza gwonna ogulidde kyogamba pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu kyatugamba n'atugamba nti kakati nvudde mu kibiina kino nkoze kino kwetudda ffe tetulya kibiina oli mukayamira bibiina kusimanyi koyinawo okutte tulya bibiina olina kyotukoledde gwe olina kyotukoledde ekammengo okuza ettaka yikaza 28 ettaka zonna kumasi buli yika ya miliyoni zinkaaga esajja wazijjawa kuno ku Masaka woodi gwe nnume yaagwo gwe buluguma yako musente mukuba n'amataka okoledde ki yadde kanayikondo njagala tubulire kanayikondo kataddewo njagala mbuulire wonna mu konstituensi yo yonna njagala otubulire kanayikondo kikwali otaddewo gwe Segona newanakuwa kaadi 10 nobanakuwa kaadi 10 nati abana bagenda bawemwe olebanakuwa kaadi 10 tosobola kulonda gwe twakukyawa gwe tuyina gundi yadde akantu konna tuli mubi jangwe ne waffe ensangi jangwe ne waffe mayola ne wafaanana jangwe ne walabe wafaanana mu balwadde omukwenyi jangwe ne bamalwadde gennyininyini bango onumeba wa palamenti munno bali omwezi busuubuka genda omulabe abantu babanene mu konstituensi ye ne bagenda eri balawo baddagala bagende babajanjabira mu konstituensi endala twagamba kubeera mu makooti tuli makooti gwenjagala omwe tuli makooti kyogamba ekibiina tekirina baloya baakyo mbusimanyi olutisatise mbusimanyi yaloya w'ekibiina simanyi biki fe tulya bibiina gwe oli ku musingi gw'emiisa fe twetaaga tukolera twetaaga tukola tutuusa ensonga zaffe tizino zetwetaaga ozo tukolere gwena tolumirirwa simanyi bakubuuza simanyi oteekamu n'okumanyira olimu n'okubalaata simanyi pulezidenti Kyagulanyi era pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu
kakati watuma wagambi wako na yeye watagambi wako bamugaba mungedeyo oli mukwagira bamunyana bwe bamwana obakuwajana mmekaku wenzera kubakuwalya kwe emiliyoni simanyi 10 mumeka oli mukusaba bana b'abantu bazokulyako bayina kyokulyako kuba mulya buli mwekusa musimbi gwa mwagenda kulya oli simanyi akali amagwa katotali kali amagwa oli kali musimbi gwesegona gwe oli kali musimbi okoze ki constitution okikoledde ki abantu fotumakonye gwe abantu mujja twogeza bubi mmwe President Kaganya kaniko gamata atola sikwa ko maso ngakwe njakati ataniko gamata tekuni tuli kutambula ataka tokolera ngato obile bitano bigenda wataka tikwe kuni ali mkuga mwe tugenda kuba kalulukwe tetugenda kuwa kalulu nzaka nasoko koliro ko chenja chemba ebikawa byembanda kwe togwe toli tosobola tetugenda kuwa kalulu botana kandi 10 tunabera mwebyo bano tobalabanga bakola gobera mwebyo musimanyi biki ate gwe kakubuuti wali togenda kakulya kano kalulukwe twali tugenda kulonda ne munango olwokuba President Kyagulanyi n'atugamba leero kiba kidomola mu kironde feno tukola ki naye nga toyina byogenda ejyatukiga nyini yatugamba nti nedda temufaayo gwe omuntu atandika okuba nti alina okujjada ajjako nti obufuzi buno obuliwo buno obutaga nti omuntu eddembe neyagadde mu nsi nga tekyeyagalira mu nsi ye naye nga atwala ensonga zammwe oyo gwe tujja okuba nga tukola ki tutambula naye gutwala ki Kundi okitotwala kugwe mkito okoze eki era president kati nze nawo kusenti ngenda kukwata President Kyagulanyi Ssentamu nze gye mulambuze nze ngeno bitegeka byonna ow'ekitiibwa ssebo nje mulambuze olabe simanyi gundi wa mwoyo simanyi kalya maggwa simanyi ngate kalya musimbi olabe byatukoledde nga naye gwali atubuulire ekino nakikola kikyo walyokoze oli mutulima bulimbi musimanyi biki simanyi leero simanyi biki tunabera kwekyo tandika okulumisa n'obwongo tandika okwogera by'obwongo yugira amazima kikekino nali omusimbi yogera kimanyi kati njene mu bitaano oba ndi eno simanyi tandika okubuuza kibanangi kotali kukire tutulekera gyagwa kugundi tusayinize tetukulabanako gwe segona gwoguze kyalo kya gwe segona zona sente kakati katukule yikazi 28 wafe Kamengo njagala ombulire buli yikazi nga ya miliyoni 6 oli musubuzi wawa zitubulire omusubuzi kuliko gwe njagala otubulire njagala osuubula kino muli kumusimu mugwa kusiza ebibanja byoyina amataka goyina masaka lodi gwe watu nayo kabowa tutulabe ko ditwaga abantu babikola kusubula toyina kyoli totusimanyi buli wovayo kino nogamba ate munange nebekweka simanyi nogati nakati bona mugamba kisimanyi buli mugati wa Buganda ate munange bikinego kano mu Uganda kuti twagala kose kino mugwe twagala kutima gwe twagala kweka mugwe basimanyi bale ukayogera ko gatugira biki gwe twogera gwe oli mukulamu gundi musindu wakusalito kyali amagwago tamwebe musimanyi simanyi gakufumita bamagundi Obantu kale tolya mabwapo ne bakuwa kunde ne bagata awe kati musambule kunde olulimi luno amaka gabadde kale amaka katalanga kubanga ali buli musimbi tukyayogera kutizi go tumeni kuwa mwetu gwese kuona tuli bakowu nze gwe tuli muli babi nnyo muli babi constituency toyina kyotukoledde oyeri mukaya ali simanyi bigundi simanyi bifo simanyi kundi nze nawe nasibira wasibira ku kitata katukoga ilo osumulewo otisatisani segona tubulye ko otisatisa olo tutenyo toyina kyokoze toyina yadde kyokaseko kati mbuuza bwojja mukuluma mulundi ogenda kujja ng'otugamba ki gwojja ng'ombulye kyogenda otugamba ti kino batukuwa kuchigwe n'obajja ne kadi gwe 10 gwe n'ojja na 10 bazikuwe era puleza tugenda munyonyola gwe tewali gwe tukulina kwa omuntu n'abeera ku ekyo kimu usimanyi bikira biki toyina
tukoledde gwe tolina kyotukoledde mwesemberera ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu kufuna bifo ne temumwagalanga nako temumwagalangako era owekitiibwa pulezidenti wange muboyera kumanya tolina abantu bamemba ba palamenti abakwagala ddala lya ddala bamemba ba palamenti tebakwagala bonna bajja kubanga kutya muli ne kuno tubetegereza ate ku buno oluddako ngenda kuleeta buli bubaka atakoze bonna ngenda baswanguza ngenda kutandikira ku bwerubaga bonna ngende